na kati manyi nti wano bwe tumala okwogera muba ne disclaimer bwe nkuyite ewange okukyala sikuwa kyogenda enduluje mwamukubya yasuka obungi sebo kubawunyawo bantu walaba mpuga ng'akubanduula obanga anti DFC empuga ne DF kibiina ne bakubya nsereka emizire egy'okumukumu wow ekitegeeza yayogera ebyakwata ku mitima gy'abantu awo wennyine we twandibadde tubuuza saagala ate ontunuze ku kyoyagala njagala owulire clarification eriwo nti bw'oyogera n'enkuba engalo oba onkute ku mutima kati mwami Katumba kyeyandirowoozeza okugamba nti Mugarura akubye happy weebuuze lwaki audience esanyukidde bye baŋŋambye bye tuba tutereeza kuba ffe nga DF tetuyina na kibiina kye tuyinaakokko to the extent emikono gyaffe miggule ffe tuli bazadde ajja twaniriza kuba ffe twaze kuwumbawumba na kuzibikira ebyo ebitusoyaasoya tetuyina lutalo ku muntu yenna tetuyina lutalo ku kibiina kyonna ffe twaze n'enteekateeka eri abantu gye tugenda okwanjula eri abantu eggulibwe tutunde kye tuyina naye nze bwenjogera byenjogedde n'olaba ng'akagato kakutuuse oba nga kakunyize then either oyongera ku size n'ofuna ekikujjaamu oba n'ogijjamu n'ogiwa gwetuuka totugamba nti tukukubye tetuyina gwe tukuba tuli ku mulamwa n'ebyo ebinyiga munnansi gwe bwenjogera ekinyiga n'ogamba nti nkulumbi nsaba bw'otuuka ewaka mu kisenge kyo weetereze wenunula omanye lwaki kino kibadde bwe kiti tutereeze kuba kyetubulwamu kyekitusumbuwa lwaki mu bibiina byonna Happy Nasaasira wali mu FDC ojjukirwa nnyo obadde mu ebibiina bingi mumanyi bibiina bingi ne mu Kyabeti kamya tekisoboka mutawaana because mwali mu 7 agana aliko wa DP naliko wa UPC jo si kibi sebaleka tamugana question yange Happy Nasaasira why mu bibiina by'ofuzi byonna you chose Democratic Front bitu wagenzi twagobedde mukwano go Ingrid Turinawe kati ali mu PFF mukwano wini chiza tukola ndowooza bwe kinaatuuka mu nsiike y'obukulembeze twawula omukwano n'okugoberera blindly kubanga bitusudde nnyo mu binnya olw'okuba Katumba yagendamu NRM ne bamuwa n'alya nakuta gwe n'olowooza naawe bw'ojjojja kuli oyinza osanga ng'olusani yabali kutegula olwamunyagwa lwaleese okitegeera so n'olwekyo nga baateguddewo naye gwoza ogoberedde Katumba olw'okuba omulaba alya nange kangende ndye nga bategula nga toddukuba nkyukira so nze nganze omwe ekyantute mu Democratic Front bwe nsoma byonna ebiruubirirwa by'ebibiina bye tulina kati ndaba wengwa nga gwe omwana aludde mu struggle ndaba ebiruubirirwa byange biri mu Democratic Front struggle gyobaddemu nkujjukira nga mukulembera okwekalakasa mu Kampala omukyalo li yali ani mwerabidde naye yaliwa mugenzi Barbara Madi bambi yafa sorry naye mwakyankalanyanga ekibuga struggle yammwe eyo ogigeraganya neya NUP kati eriwo bana bagaffe bafusoja batuufe fe tuzoganye eggwanga neyammwe okuzoganya kwa mwali abawala babiri ne muzoganya ekibuga kyonna kyonna poliisi neggwayo mwe abawala babiri bokka kyenyinza okwogera nti ebiseera ebyo twali ku mulamwa ekitaliiwo kati bwe ntunulira struggle ya kati by the way nkaaba kubanga eriwo kati yakangende bandabe bampite kyova olaba tukyali stack nyina okuvaayo bampite tekyali struggle ya 2011 eyali ku mulamwa ng'ebituluma bye bituleeta Bakatumba babo babanokoddeyo omusajja yayogeranga ebikwata ku muntu kati ne byayogera naye olabye bwe yankubye akaama nga tuli mu luwumula agamba nange sibitegeera nsonyiwa okwogera ekyama kyo naye nange kinzitowereddeko akugamba nange sibitegeera n'otunuulira bambi nga era kituufu tabitegeera so struggle yammwe yali ya ddala
yali yaddala wali mwala muto nkujjukira nga oli mwala muto naye ng'olaba poliisi nekaswa kabangali n'obuukako ng'olaba nti struggle yaddala bw'ogikopya ennaku zino ogamba nti bino byakweraga bwerazi kati ebyokweraga ate n'ekirala struggle yaffe yalina ensonga nga osituka n'ogamba leero kino kisusse tulwanirira kino naye ennaku zino n'akuyita bw'omubuuza naye mulamu aki waliwo enjogera y'ennaku zino gye sitategeera tulabise nekyolabe nekye bagamba okulabisa tebakikugambye tomanyi kyogenda kulabisa secondary tomanyi bwemala kukirabisa solution because struggle yaffe twawanga ne options nga nzija neŋŋamba kisuse ku Dream TV nekubulako omusiraamu you get ogenda okulaba nga ow'ekitiibwa akitunuddemu enkya muyina ku Aisha n'ogamba kati kino bwe kiba kiri bwe kiti ate wano naye tosobola gamba tugenda kuba Dream TV tugimalirize nga toyina na nsonga lwaki ogikuba ate nga toyina na alternative bwe njikuba kikyenzizaako toyina plan B je struggle y'ennaku zino kati struggle y'ennaku zino teyina weeva teyina weeraga teyina weekoma then netujja netufunamu kacultism Katumba tayogerwako gwani nga ne gwe tulwana eyabulwanira emyaka mu nsiko tumunenya ne tumugamba kino kikulemye kati ate gwava okunywa obugi n'ojja otuula onnimba lwaki sikwogerako yo position ennaku zino kati nzeyo ate opposition gye mpakanya bo tebagambwako father tasobya olaba ewaka wano bwemba netunulira ndaba ffenna tuyina amaka tuyina family tuyina abaana okimanyi nti ddala bw'oba muzadde omutuufu kuba nakyo kyanjawulo muffe oyinza obuuza omwana we gw'atakyalenjingangako n'abula kati gwe nakeera n'enzaala bw'aba asobola okuŋŋamba mami no then who are you angamba nti tuli mu struggle naye sikwogerako ontwalawo eyo gy'otaagala bw'oliba otuuse oliba okyayogerwako ng'olina n'emmundu eza buli kika olaba sitoyogerwako nga naawe okyakubwa zibbatuuni kati olwo bwe naakuwa emmundu tomalirize kino kikulu so nze njagala obukulembeze nga nsobola okutuula naawe mmoze ne nkugamba mmoze nonenya liidawo bwe tubadde tugambye nti tugenda mu Ndeeba kye twakoledde ewandegeya tetwakyogeddeko ate tekibadde kya bugunjufu kikosezza abantu mu ngeri gye tutakirambise n'ogamba okekyo next time better oba tukikole bwe tuti naye bwe nvayo ne nkugamba mwami Moze ng'osuse ne producer wo todda ku Dream kubanga nze Moze soogerwako eryo nalyo fugabi oba otuwadde red lights eziraga nti nze wentukira mujja kundaba kati nze ekyo mba sigenda kukubeera mabega kubanga ekisooka nze bwe baali banzaala omumwa gwange ndowooza tebaaguwa kasiba mpozi nga tekinnumye njagala obukulembeze bwe tutuula ne nkugamba mwami Katumba nkwoyo okuwuga 70% of the national budget eva mu Kampala lwaki tukuba amakobe ng'enkuba etonnye mutukufunamu bufunyi temutuddiza kiwulirize naye sikuyimirira kukubo nga nawe okimanyi mini price tubadde tuwuga eri ku golf course abantu bagenze tuli mu kaba then nombuuza nga kakyakulukuta n'okulukuta n'otavaamu nsonyi nombuuza olaba si wakole nga nawe okiraba kigenda njagala obukulembeze obugamba naye kituufu naye oba twasobyawa oba tukikomezaawo tutya nga bukulembeze bwakuwuliriza nakukkaanya mu Democratic Front happiness ase ndi opposition naye siina kuwakanya buli kimu n'ekinaagasa omunansi olw'okuba nze sikiganyirwamu oba eyo level nagivaako nkikube ffena tufiirwe nze sizanya kifiiriza yenkwa Democratic Front tweyanza tugenda kudda Taminwa yes sir apya yogedde ensonga gyendabye nga erimu eggumba akanti naye butuzimba opposition y'abannakyemalira kati tuliba tulaga wange eggwanga nga atukulembe tagambwako bw'omugamba kufuluma ekibiina bw'omwana okulanga bafuuzira bakola kaguddeyo nga baga nti fuluma va wano oyitaddibwamu tuba tuzimba alternative government oba tuba tuzimba nakyemalira ate omubi ennyo ekizibu kye tulina kiri kimu
nti gavumenti eriko eddembe ly'abantu yalijjawo eririnyiridde. Civic education kyatuyambanga nnyo abantu okutegeera politics oba ebibiina by'obufuzi kyeki era agenda y'ekibiina ekizze eryetya ideology abantu ne bagitegeera, omuntu n'ategeera nti kati pate eno gyenyingiddemu omusingi gwayo kuno kwegenda okukola ki okutambulira. Naye kakati obuzibu obuliwo nti omuntu abantu bagenda bugenzi nti masannyalaze kigambo kyekyo kwegamba n'otunuulira nti omuntu obuuza okay mutulage ku manifesto kwe tugenda okutambulira like ku campaign eno gye tukola ki gye tugendamu nga pate plan yo eya busogo gikulawanya erichi ya bunyolo erichi eya teso erichi otinina plan tingate wali ochiteki mtu jawo dictator Banyarwanda tubako so nata abantu gobe bagala abogere ibyo anti kakati problem eriwo government eyo yevunanizibwa okuba nti abantu ebalese mu mbere balese nga bali ignorant ku kigambo ekikwatagana naki ne politics. Naye omuntu abanga ali informed abuuza ebibuuzo ebikakali gwe nojja n'ogamba simanyiinze twagala kutegeera police eyo eryetya ku kino international relations ku economy ku trade kwegamba kubanga nonyonyola buli kimu nonyonyola nakasajja kwogedde haine ensonga security bichi byonna nonyonyola buli omu n'ategeera nti omuntu ono kyaliko kiki kituufu buli area agikutteko buki bulungi. Naye kakati omusajja najja ayogera ekigambo kimu okitegeera mundekere musobola ekigambo tumwesobolera kamuliseyo so president wa pesa baddako president we 10 okitegeera kakati n'otuuka awantu ng'abantu message tebagifunye kyandibanga nyo katumba kyezeewo n'agamba nti ate kuno Museveni olwagenda kuyola bisero ntolabanga temulina plan opposition anti kakati Museveni naye teyeeyibaala era nja kuba nti abantu abalina endowooza mbwe ebibiina ebingi okujja bigenda kuwa Museveni chance bigenda kuwa Museveni chance ekintu kiri kimu abantu buli kibiina we kiba kizze ne kikozesa amaanyi mu area gye kirimu okitegeera ababaka ne bakola ki ne bafunika n'abalonzi mu kitundu muntu we yeewulira amaanyi akuyegerewo ddala abantu balonde pati eyo n'ekitundu ekirala n'ekirala anti buli kimu kigenda kusimbawo anti nkuwuliriza tobuuza nga tonaba kukola ki buli wamu bwe basimbawo omuntu okumulangirira ebeera 51 plus 1%. President. Yes. Kakati omusajja etubanga buli mu area agenza okudda mu side zeyo mu buddu bamunyodde anti se lwakuba bamunyodde yonna okudde soroti efudise gikutudde kakati anti egenze mu ankole eyo yonna ekoze ki enyodde abali busoga enyodde kakati omukulu 50 plus 1% tajja kugikola anti ebikolanga opposition yegasse anti ejja kwegatta uliriza anti uliriza omusajja abatafunye 50 plus 1% rwesi abajiddamu babeera babiri kakati gwe ababiri opposition yonna egenda kwekwata erabe nti ani atusinziza yali yekuttedde anti twegattira ku stage nfu stage eri Kyagulanyi bakwata omuzindala agamba abo opposition Museveni abadde billion 3 oswa Kyagulanyi kwegatta n'abo opposition abalala ebine ebyala ye wachi mpozi yewe ni yupi nagamba ebine ebyala wo opposition nanga ebine ebyala etali ye so aba wadde opposition ye yetalimu ye mwamu bodde gye baye kati alina mukwesonda kasente ka chambuzi tajja mukulu yalina mukwesondera sente zaga mumpe bali baba wadde totuzza nnyo omanyi tuleme nnyo okutambuliza politics wa Uganda kunupu n'Ekyagulanyi okitegeera that is the leading opposition party in UP no abantu mubabuzaabuza abatuwuliriza abantu mubawe chance kubanga buli lwoyogera bwotyo n'omuntu alowooza nti kirabika
kirabika opposition erimu Kyagulanyi na party no abantu mubawo obudde bagaye mti bannaye ebibiina byonna ebizze muwulirize message ki gye bakola ki gye balina Katumba yakoze sesali kuja muzano tugizeemu yes. Ku president wo Munyagwa yagenti oyije kakazanyiriza tabankose okay fine njagala tukkirize mu Uganda yonna President Museveni yesimbawo n'atawangula na kalulu Chinana yafuna kalukamu olwaleero yakola ki kali kachiyonga bayira yagenda n'abantu okuba balakisi bali bameka abi bagamba bili musanvu n'emundu meka bazali meka 27 guns kakati njagala ombuulire mu kutegeera ko sebo nga munamawulire abuuliriza goyinza tuyinza okuwa n'enkusoloza ntugende tukube balakisi erimu bataliyani namba abasirikale 10 nga sawa zino quick answer anje bisibimanyi anti quick answer osobola okukkiriza era wentukunyumiza ogamba nti ono ali muki mu katemba okitegeera kakati mukodimi wange Katumba kyayogera tutunuulira politics owa Uganda byanyumiza byonna kitegeeza nti omuntu gwayogerako naye yennyini amutenda akola atya agambye yagenda ekawempe nga tabeerayo n'apangisa ennyumba n'awangula obwaki owa meeya ku kamuli SDP tewaliwo omuntu yali akola ki agimanyi najja n'awangula kakati ono kyagamba simanye enkoko omusa kakati sikuli kiki gye baateekawo nti omuntu okunoonya obuwagizi oba mu politics ayinako esakubo lino onosa mu badi bonna oyina okukola buli kyonna ekyetaagisa ndio omusajja afuuka ki afuuka kapa kakati nga bwolaba saawa zino omukodimi wange Katumba luli edda Monopi yali mki power yali mu power nga yakulira oba informal sector nga yaddirira Nyanzi okitegeera yali mu DP yali mu fitina group okitegeera byonna ne UPM byonna yaliwo mpozi mu FDC yogerako UPM yabirimu kakati olwaleero agambye yasinga okwagala Museveni you know okitegeera kakati ye tumujjeko hadithi kyoyo ono tagibwako matovu akade katugoba otwadde ebyafa byebina byobufuzi ebiwerako wakati bali ku pano wano gwoluddewo ennyo wano ate ekyokubiri nti wawandika akatabo kubayitanga mazima akamawulire naye yali agayina happy alina kyayogeddeko awo ng'ayogera ku bukatonda obutono obuli mu bina byobufuzi ate si kimu kyokka kumpi ebisinga obungi nti okulaba mukulembeze wo mmawe eyo nga bwagamba nti obubwavu ogola magulu 10 yayita magulu 10 ye nti obubwavu ogola magulu 10 bwaba bagezako mugambako mu opposition kino kyatandika ddi obwa nakyemalira mu bina byobufuzi ebivuganya gavumenti well DP wentandikidde ebyobufuzi yadde najingira nga nkyali mwana muto mukulonda kwa kinaana tandise okubeera active ntandika S1 tugendedde mu period ya CA kyenda mu esatu awo nentandika okuba nti nange nzijayo ekirooto kyange kiri kyenafuna mubiseera ebyo yatukiikirira yali Kafumbe Mukasa yali atwala ekitundu ekyo kyonna era DP yagiyingirira ku color green and white kale zansanyusa nnyo white yaliwo mu butongole green and white anti yaliwo mu butongole DP byali babiwera mukinaana ngamba mukulonda kwa kinaana 7 mwe yagwira nesemugere n'agwira mwako nekiteekeko nesemugerere naye n'agwira mwako gavumenti nebeerawo yali ennonde nga bwe kyali mu kiseera ekyo kwa opposition nesemugere yitagambwako mu DP tekyaliwo walingawo okuwuliziganya era kuliziganya okwo yakujja ku Ben kwa Ben bwe bamala okumutta then ye n'asikira Ben Kiwanuka wabeerawo ebizibu ebyabaawo mu 79 ebyagundi ebyamiini bwe biggwa era y'omu ku beetalwa mu kujjako Dr. Semogere
Nembo chikole moshi yalulimu nnyo ne Mwai Museveni bona balulimu ne Paulo Muwanga ne Mukulu Mayengo ne Lutwa ne Tito Kero twaina wano Reverend Kefa Sempanja twabe bali abalwanyi sasa mulakwalayo mbozi ya Kefa Sempanja naye ina story gyayogerawo yo mwana oli wayogera ali mulaba yatwami namulaba wamuleetera omwana abazadde babattibwa Amini naye Okero yo ndowooza bwaba gyali yandibadde atuleetako ku kifaananyi kye ye Okero yennyini atandika n'okwogerako eri ensi kwebyo byatuukawo ku famire ye so bwannakimala obuli mu biina by'obufuzi bino tebiwa NRM maanyi yanwaga ne wange katusigaze oli gwe twalabyeko bano bazibuzibu weebuli naye tebufe Dr. Somogere watutendekedde ebyo tebibaddeewo UID era tebitusomesebwangako naffe tetubisomesangako bantu kubipracticinga nkumi zitaddibwamu tagambwako kyetubadde nakyo tu respect okuwa omuntu respect nga bwe tuli mu studio wano kikulu nnyo okuwa banno respect be muli nabo mu studio bw'oba oyogera ku munnabyabufuzi munno lwaki oyingira ate mu byamakaagi lwaki oyingira kubanga yakula bw'ati gwe munnabyabufuzi kati ng'ono kyabaddeko Mpuuga tagaba Muwanga tagaba Mwanga Kivumbi babakodo nnyo ate omukulembeze alina okugabira n'abantu omukulembeze alina okugabira abantu Museveni yonna gyagenda agabira abantu omuntu asaka abeera yazze ku mutala kakati nze bujja okunkikirira wango okikirira nazze naawe ndi ku mutala ondese ku mutala ogenda onsakire mu Buganda tukola kati gwagamba tojja kujjawo buvunaanyizibwa mu mwaka wa palamenti kitegeeza si kyekintu ekitegeeza obuvunaanyizibwa bw'omuntu Mpuuga akiikirira Nyendo Mukungwe not so gwe gy'olondera oli mutuuze waayo olinayo mugandawo oba maama we yaliyo anti omubaka Muwanga Kivumbi matovu omubaka taba wa kitundu tukimanya afuka wa ggwanga nange bwe ngenda mu kanso fuka bwe makini naye nga bwe mba njogera mu bantu nyinako byenyina okusinziirako nga njogera ku kansala munnange aliyo Muwanga Kivumbi akiikirira Butambala amaze ebisanya bisatu obadde naye mu DP gwe kennyini obadde naye ku Lusegere ogamba nti tagaba twamusindika kugenda mu palamenti kujja kututandika ogamba ono nti Kabanda agaba alina bwe yawadde enkoko abibawadde nga talina kigendererwa byabawa biva mu kino ekitongole ekya gavumenti NADS gye babijjeeyo n'ensente ze bamuwa okugaba nga minisita ng'abisaka biki byasaka kyategeeza MP wa Kampala Central takola kutegeeza palamenti nti bino byetaagisa mu kitundu kyange kulinyirira abantu fula politics byakulya that politics ebyokulya tajja kukola alike kulinyirira abantu let him talk of politics abasobozi balina ebizibu by'amaanyi nnyo abasuubuzi oba oli ebitegeddwa mu palamenti apya ayogedde ku kyamataba ku kyaki nti abaka ba Kampala tebakoze kimala okusaka services eri abantu bana Kampala matovu omuwulidde tusubye nti Minisita Kabanda ye bw'anaabazze anaasobola okusaka services kubanga ka palamenti ku mulimu gwe okusakira ekitundu kye Minisita tumusuubye ekyokubiri api byayogeddwa biwulidde Tamima biwulidde ne Matovu ngenda ku eddakiika 4 oba anukule ku lwa gavumenti mukakolera gavumenti okusamisa wa Kampala yakigidde gavumenti moderator kugambye nabeeranga nabo naye nkugambye abaana abawala babanga ne fujjo
naye mbadde nabuuza api yaddawa naye ankubye akamba nti kasita yabafuna oyo omwami we ogenze mu famire ati nkulaga ye obulamu bwatereera yakubye mu struggle azze ayinza okuba nga zzereeti naye ddala mukwano gwo njagala okubategeeza bannayuganda nti olwaleero omubaka wa paalamenti moderator oba omukulembeze yenna olina okubeera ekyokulabirako bano abantu b'okulembera. Abantu abamu tubasanga nga beetaaga kukulemberwa naye ate nga bafudde munnange olw'obubulwa ne bafuuka abakulembeze nga mubuliddwa. Nze bwe nabeerya mu Nuupu Kyagulanyi twamuleetanga bwe muga nti Kyagulanyi tusobola okutandika kubanga twamuleeta wano kuwa MP ekyadonda muga nti jangu ekintu tusobola okukikola ki tukisobola tumuleeta naye ebiseera ebisinga abantu bamala okufuna ku bukulembeze bafuuka obwannakyemalira. Tugambye bantu tuwangadde nabo olwaleero twabeeranga ne Munyagwa edda we twabeeranga naye twakolanga naye oyo akimanyi musoko naye Munyagwa yali alina mulimu ki twabeeranga ku street tokimanyi gwe waseka naye twasibire twabeeranga wamukodomi waffeawo nkulaga naye nkulaga nti Munyagwa bwe abantu bamuloza ku bukulembeze n'amasimu yayitagakwata mu Kawempe South n'amasimu nga takwata bwa MP kuwa Meye Kawempe nga takwata ye mu office yaberanga mugundi yaberanga mu office nga tajibeera mu kawe yaberanga yali yateeka mu gundi mu kawe yakolanga nga office yagisuulawo kakati na kino kyalimu era ono yagenda kibeeramu naye kati gwe agenze mu busoga ne mukodomi wange tuwangala ne wano mu Kampala ne busoga ebyalo takyabimanyi kakati gwe bakwasiza bero so moderator etubeyo kudakiika ennyo z'ompada naye ndowooza twewale nnyo dakiika ziweddeyo twagala nsaba twewale nnyo okujja abantu ku mulamwa ne tudda mu kye tubadde tulwana politics wa ebitakwatagana bwe tuba twogera ku bintu twogera omulamwa ne ki kye tuleetedde abantu naye bye olina abakazi bameka simanyi gwe wazaala munootalabirira ebyo tubireke kati manyalo yogereko mudakika nga bbiri tugende mu kuba amasimu ekya president ali mu kutalaaga ano jattu akatambyako ka TikTok ne president yadda asenkana abakyala abamu humility president gyakozesa obukakkamu nalaba akaana wakalabye akaana kadde akoogera ka ghetto tewatuwa sente zaffe bazitubbako naye nga president asirise bw'ati obukakkamu president bwe yakozesezza mu tuweno gyalimu ebbanga lino abadde mukakkamu njagala okwebaza Musa wa Kampala njagala okwebaza aladisi wa Wakiso mukyala Mbabazi ne ttiimu yonna tubadde tutalaaga abadde ali mu Wakiso nakati ng'abuuza abakyala sawa 8 tugenda kubeera Wakiso ku ba leaders ba Wakiso bonna ekizibu budget etambulibwako esinga ze baagaba omanyi mbale nsaba ontaase kuva agenda kuba nti akisinkana abakulembeze ba Wakiso okulaba nti bavuunuka bamutottolera ebizibu bye balina. Abantu balina ebizibu bingi nnyo abakulembeze nga baafa kwabo otunulya kati nga Wakiso abakulembeze bonna abasinga bakansalazi ba Nuupu ezo nansekenzi bikivu si bantu ba mayors abaliyo bakibiina ekyo be bano era abajja mu buyinza information tebagigaana moderator mbadde nkulaga nti ba MPs abaliyo tebayina bwe batuuka ku bantu na kuyamba ensekensi bikivu tebayambye bantu tewaliwo mwaganya kubanga olwaleero ne lukyali badde kigenda okuyamba abantu baffe n'obasanga sente za PDM weziri tezibayambi sente z'abakyala eza Grow weziri tezibayambi sente z'emyoga weziri tezibayambi naye ng'eyayituusiza eddoboozi bwe bibeera mu paalamenti babuuka mu bubuuzi nti social media neegamba ki social media yabituganye bo ensonga zaabwe tewaliiwo bantu babadde baafe n'olwekyo president asinkanya abantu ab'enjawulo asinkanya abaana abageto okulaba nti ebizibu bya binogebwa eddagala n'olwekyo kyenjagala okusaba ne baganda bange bano
bw'oba abantu Katonda akuwadde ku buyinza njagala okukubuulira nti ensi zino zaali zifugibwa Bwakabaka. Obwakabaka obwo bwafuga bubi abantu ne baliira ku nsiko. Ne Katonda n'abajjako obuyinza n'abuzza mu bantu. N'olwekyo mu Katonda abawadde obuyinza naye ate abantu mubayisizza bubi nnyo. Njagala okugamba mmwe abayita opposition mbategeeza mulowooza nti abantu bano tebategeera. Abantu bano baagala okubasakira. Abantu bano baavu. Yakulonda nagamba nja kuyita ku mbaga yange obeereko. N'embaga baazidduka. Nja kuyita ojja obeere mu kuziika kwange omukolo wange ogwesa ekitiibwa tebabeerako. Nja kuyita nkutegeeze nti owange waliwo ekyetaagisa nina omwana wange yeetaaga obuyambi yeetaaga okuwandikira president mulina okukkiriza ndi president naye president muku yazudde bwe yadde atambula ntwamulaze nti sinza emirimu lwe twazifuna tulabye Katambyawo nga sinkanya abakyala mukyala omu yamugambye nti ze bampaako 5 gokka endala ne basigaza naga nti wali otuwa enamba ey'essimu ebizibu bye tuyina so moderator nti tugambe nti ekizibu kye tuyina bano abaalikoze follow up bakansalers bani babivaako dda bakansalazi abamu bagenda kwefunira bufumbo bakansalazi abamu bagenda ku byeyo tulina bakansalazi abadde bakyagala mu kesi oyagala bafenga bawulu mu kesi ani nkulaga mu kesi baali bakyagala emisaala ne bagenda ku byeyo nga n'emisaala bagala bagifune ate nga n'okukola nti bakola Minister nawandika nabagamba nti temudda mukuwa abantu abo misaala naye nga bafuuse babbi bubbi olwekyo kakati olwaleero mwagala kampeni ya president yayitambuza mu wakiso nti mwenunula abalonzi munamukondo opposition babitegedde nti babitegedde nnyo era njagala okubategeeza nti president agenda kujja mu kibuga Kampala bannakampala gy'abadde ayita naye njaga kwebaza president w'eggwanga basentebe badde bulijayita nti sentebe bannange sikyasobola kutuuka afuna akapikipiki agende atambuze bulungi emirimu njaga kwebaza president w'eggwanga nti atunudde okuva wansi mpaka waggulu n'olwekyo okulya kikulu nnyo mbadde nyina information kuyambibwa bagala kwekusa mwekka tejja kwenda kyo nya tufuna abamasimu ero nja kumpa abamasimu temulya mbadde njala kuwa information senteza Museveni nga muzirya mbadde njala kuwa information abatulaba tuli mu kwogera ku bibiina by'obufuzi ebipya ebivaayo ebivuganya gavumenti bino bitiisa gavumenti oba bagenda kweyuzaaza ekyokubiri entambula za president tumulaba yatalazibwa kisa kyagirimu obwakambwe yakozesezza parliament model yabizudde abantu sente bazifuna president sisere enkole n'agijjewo kubanga sente aziweereza nabo tebazifunye kale happy dekatebwera abantu tugenda kufuna bamasimu information gye mbadde njala okuba Mwami Katumba yeeyo okugamba nti bakansala banupu sijui FDC so tebakola. I think ekyo ekintu tukyejjemu anti tukyejjemu lwa nsonga nti instead twandibadde tuwabula abantu nga tubagamba nti oli bwafuuka omukulembeze oba oli wa kibiina kyo oba oli wa kimbandi mukulembezeewo kinkakatako okukola byennyina okukola so si kugamba nti gwe togenda kukikola olw'okuba ndi wano then ekyokubiri va ku bufumbo bw'abantu yogera emiramu ava ku bufumbo bw'abantu nze ng'omukyala nvumirira gwe okulumba abaafumbirwa mpozi nga wali oyagala bawasa enkwasaganya ne zitabeera president yakizudde nga sente za pajibwemendo tezaatuuka mu constituency wansi akyamulumye nnyo olowooza ekiseera enkola eyo edibizibwe oba omanyi ekyabaddewo eggulo gonya wali ogirabyeko ng'ekutta omunyago gwayo eri ennyama yaayo ate bwetonyeza ezziga gonya erya bweti ennyama yegirya negimalawo ate nezziga nerikola netonyeza ezziga kulya munyago gwayo wakati president Museveni ebintu byayogerako alinga kubanga ye yakwata sente n'aziwa abantu ate abantu abo benyini anti aweereza naye bw'oweereza abantu sente ne batakola diro yali akoze nti abantu ono tabawadde sente tumukangavudde era byakomyawo ng'erongoseddwamu kubanga abagifuna si be nebigwa kakati ate n'ebyo bipogulaamu byonna yabimanyi yaleetera abantu
kulaba kwabakwatiza eddobo mbawadde akantu ako mu nnonde naye si kubakulaakulanya ye lwaki takola bye beetaaga n'atambula butambuzi naki ne sente zakozesa okulambula parish development model zisinga ze baagaba kalwa amasimu basatu bokka tuve wano halo yogera amanya ko gy'osinzidde halo aha yogerako nnyo tetukuwulira Moses Jebali kale munnange naye Jebali kati abasajja bwabo booleta mu studio nga ani ono ani ayogera kubendeta mu studio David Mbali oli Mbali aha kale naye oyo musajja wa movement oyo abeere n'amagezi kale webale nnyo David Mbali tuwa omulala Bebo ndo bagenda okulembera. Tuwa omulala Wasi wawe. ate kati baga byogera bwokuba essimu tukusaba obwendowoozayo nedda bwokuba essimu bana endowoozayo ate se ekitiibwa batonagese wano just tesa endowooza iriki but don't insult tetujja kukkiriza essimu gyagijjako halo omukulu mugala ssebo owenansana y'ono ono yennyini y'omubaka ddako wenansana mu omugaga tolina kipande baŋambye tolina kipande kesi munange ssebo nkuloopera omugaga sawulembo ebipande pulezidenti wabadde ajja wakiso byonna ebipande byange babyonoonye ne babijjawo n'abaopposition abalala kati byenyange byokka bye biri mu nansana ssebo ebipande abasajja bazze kiro ne babijjawo nga balina emmundu zidroni n'abaaleeya obwedda nga bakozesa zikajegere okyegera muganda wange sebo ge maziga genka nabadde enkubi ekipande mu nansana nga kyonna kyonna nga kisana na busananyi naye pulezidenti we yabadde ajja ebipande byange byonna babyonoonye byonna ne babijja ku makubo era kati ndowooza abantu bagenda kundabirawo ku keesi gye nali ntwa kusebe kyenup kuba ebipande kati ate nsuubira kubisabira ne bannange omuntu ale kaakati sebo mugalula amawulire kumulamuwa bano bonna abakola ebibiina kulya ndi musajja we NUP naye bano tolaba bano baani abefundisi bezaani baagala kulya kufuusa omulyo nange ngenda mu palamenti kulyako nange ngenda ku palamenti mumpene ngene ndiyeku nange abanasa municipality wali ayabaka wa palamenti mulabi waffe walango wanup nange nti ffe tuli mukulya buli birowoozo by'ulidde tuweeyo ngomba bitu be wano halo eyaloga bano mulozi halo yesebo tukusanyukidde kati njagala kuteesa ku mulamu ogwo ani ono bambi ategenda okuteesa era asinziddewa nsinzidde wakiso ani ono erinnya lyo ssebo Kafuuma Paulo mwami Paulo tukusanyukidde aha mwayaniriza pulezidenti mu kitiibwa yesebo nolwetudda mbuuza omwami wa muvumenti agamba nti enseke enzirikivu nze nzaalibwa Sembabule tewabangayo wamuvu lwakira kirala ayitamu naye bo bagagga nnyo thank you Sembabule teriwa opportunity ndoza gundi gyali namugga wa NUP nekala badde basinga okufuga sekikubo bakuteesa aga nti mumusinga obulungi abe Sembabule oli okola Sembabule kibuzo no kikulu nnyo kale asembayo tetulina na basi zitambula Sande Sembabule wakuteesa halo esebo Sari Moses okuva Ejjinja sebo tukusanyukidde ow'Ejjinja kakati mpuliriza omukyalo oyo wa DF ebirowoozo bye birungi naye tubadde tubasaba beegatte ku opposition beegatte wamu yegatte wamu basobole wanyisa omusajja n'ebyo beyawulayawulamu ebyo tebituyamba. Thank you. Katukome ku oyo obudde butuweddeko katusiibule nga twanukulaba kuyamasimu mwebale nyaba kuyamasimu bambi beteesedde kukwata mutusonyiwe n'enkya ssaawa zezimu tujja kubeerawo wano tunakukwata oba oli awo ne thanks so much tuteekamu ka airtime ate mwe n'okubutava ku Dream TV ne BTV muli bantu bansonga nnyo kalona batuweera omukisa
kale katusiibule happy bakwebazizza naga nti ebirowoozo birungi nnyo byavudde Busoga Jjinja naga naye lwaki temwegatta ku opposition temwegatta wamu sijja kuweza ddakiika happy budde butuweddeko neeyanziza nnyo era nga naffe nga bwe nagambye emikono gyaffe migule gwe tugatta ebirowoozo tuli ready okukwataganira awamu as long as emiramwa gyaffe gyegimu nga tewali kuwuguka maliriza abakyalo baleetedde ki mu DF gwenga omukulembeze waabwe bakusuubiremu ki tugenda kubawa manifesto yaffe nga 18 tuli mu Kampala tugenda kwogera ebiwanvu n'obugga ng'amaliriza neebaza ng'era ntegeeza President Museveni bw'aba anandaba oba alina eddoboozi bw'aliwulira nti atuyambe sente z'akozesa ezisinga byalambula aziteeke we zirina okubeera zifunibwe abalina ozifuna then n'abalina obbirambula babirambule kuba toyinza kugabira muntu miliyoni 1 naye okujja okulaba oba yagifuna n'okozesa miliyoni 2 tekiriyo kati oba oggyeko ekiruubirirwa kyewatandikirako. Tukweyanza nnyo happy Nasasira ye deputy national akula abakyala mu ggwanga lyonna kozi mukama wo yaani Juliet Kakande honorable kale ono ye mumyuka wa Juliet Kakande bakula abakyala eggwanga lyonna era balina omulimu gw'okutalaaga eggwanga lyonna nga bagenda abakyala katukwagaliza obuweereza obulungi happy. Amen. Muko anjise sebo katuve wano basimu bawulidde deputy abatulaba mwebale nnyo okutulaba anti nze nakubuulidde stage kwe twagala okwegattira ffe luli mwakirozaako okitegeera omusajja twalemerwa okumusika obutafuna 51% n'azifuna kakati betwandibaddeko nti balina obujulizi obulaga nti oli abbye akalulu ate bagamba bugambi nti tugenze Miami kubuga ffe tetujja kulinda ebyo katusooke tumu-stretching tuli wiringi naye ku stage eringa omusajja tumulemeseza okuweza 51% naye ku lwokubiri omukolo weeguli tugenda kulayira ssebo aba Common Man is Party Olusania kama tujazileta tulaga abantu biriyo abantu bage basibe bulungi musibe bulungi naye bwoba wafuna sente za parish model women model PDM PDM zibakwera ku simu sente ezo zizzeeyo ebbanga lyazo lireme kugwaho nga tozizizaayo singa ono batozizizaayo kiyinza okubeerera ekizibu okuddamu okwewola mu banka yonna sente nga akawunti yo ekyaliko sente ezikubanza zotazaayo n'olwekyo sente zabyabufuze naye zaagana ne ziyita mu palamenti n'eziyisa kati goloka kuzitwala nti nti Museveni yatuwadde tweriire zikozese ofunemu ate ofuba okulaba ng'ozizaayo wanga utozizzeeyo ojja kwagala ogenda okwewola sente mu banka bagambe tusooka osusule kweyanza obaka butuuse sebo ingini yabudde tuweddeko baganda bange bonna akuya amasimu bawulidde akuya amasimu mbeebaza nnyo nange natandikira mu masimu ago twagatandika amasimu ago nenja kugamba olumu twamanyanga na programu eriko twakubanga naye bogeri bali kulaga nti badde ensonga abambadde bagoberera abambadde bakazuukuka naye njagala okwebaza mwenna bakubya amasimu naye sebo moderator njagala okusaba ekintu kimu abantu bagaba bakozese bulungi sente bagende bazikozese olwaleero abantu bangi nnyo tebakwatanga kakadde bantu famire nyingi tebakwatanga kakadde bantu abakyala bano badde beewola sente zaabwe bazijja mu bibiina n'agenda n'asingayo ebyo mu nnyumba n'asinga TV kakati ng'ayagala kakadde sente muzikozese bulungi president akyatalaga Kampala wiki ejja president agenda kubeera muno mweteeketeeke bulungi thank you basentebe mweteeketeeke bulungi ebizibu bya mu bya Moses Mugala program ya agenda tuba nayo bwa Monday lwokubiri olwokusatu tubeerawo twatogeza kusaba kwa bakozi ita president Kamalabyonna nango oli mu Buganda lwokuna lwokuna tukomawo katugende ne tulina lunch wa fellowship olwala no kuvire ku center Mundeba era Pastor Yazidi Mwanguzi mukwano gwange yatukutte mu weekend ku lwomukaaga ye Super Saturday teta kusubwa okusaba okusosa kwa Super Saturday bijatumaliza combat month Dr. Joseph Serwada presiding apostle mwe nabayita mujje mu bungi era ajja kubeera tujja mu tabuliro ne kwazi ajja kuyimba tujja bana olwomukaaga olunyuvu kale mbere bulungi mweraba za kuleta sadali ku kibuga